Ekyalo kino bangi mukiyita Kasubi ekisangibwa mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala essaza kya Ddondo. Omutala Kasubi gwetooloddwa ebyalo okuli Nabulagala, Namuŋŋoona, Nakulabye, Bukesa n'ebirala. Terefayina nga bulijjo tetukuwa ky'osuubira, ne ku luno tusoose tukusimira omusingi we tunaaviirawo ng'oyawudde okufumba ku kuboobeza. Neggolodde Bwantoogo anti obw'emmuli bufa nnyingo. Nazzikuno nga Buganda ekyayitibwa Muwawa, ekyalo kino kyayitibwanga Nakatema. Ku mirembe emisuno egy'okubiri erinnya Nakatema lyakyuka okufuuka Nabulagala nga liva ku bulagala obwasuulibwanga Abaganda abaaleeteranga Kabaka amakula mu lubiri lwe lw'eryakubye ku mutalo ogwo. Ate ne Nabulagala yajja lwakubanga Ssuuna yabeerako kuno, naye kaakati kwe kuyitawo essubi kubanga edda ekyalo kino bakiyitanga Nakatema edda ennyo nga tebannatuumawo Nabulagala. Naye Ssuuna bw'amala okukubako ekibuga kye ne bakituuma Nabulagala kubanga baatikkuliranga eddagala baazisuulanga awo ezajjanga sibise ebijjewo Kabaka bijja bisabukiddwa bulungi. Kyokka Kabaka Muteesa omubereberye mutabani wa Ssuuna owookubiri bw'ajja ku mutala guno Nabulagala mu 1892 ng'asenguse okuva e Kasubi mu Kyaggwe gye yali yakuba olubiri, yasalawo omutala guno agutuume Kasubi olw'okujjuukirirako omutala Kasubi gwe yaleka e Kyaggwe. Kigambo Kasubi kino Muteesa taata we Ssekabaka Ssuuna owookubiri yali yamusimbira omutuba e Kasubi mu Kyaggwe, era Muteesa okujja e Kasubi yasimbuliza busimbuliza omutuba ogwo n'ajja nagwo wano ne batuumawo Kasubi. Kati omutuba guli gwe yajja e Kyaggwe n'agusimbuliza n'aguteeka e Kasubi ne batuumawo Kasubi Nabulagala. Yamala emyaka 2 gyokka mu lubiri luno n'akisa omukono mu mwaka 1894. We yakisiza omukono yalina abazaana 84 be tujja okukubuulirako mu maaso awo nga bonna abeera nabo ku mutala guno, era omutala gwali munene ddala nga guyita Makerere n'ebitundu ebirala ebyewala eyo. Gwazzaatugoberera twakugamba nti buli kabaka asiima n'atuuma ennyumba mwasuula erinnya, okugeza Ssekabaka Ssuuna Wamala ennyumba ye yagituuma Batanda Beezaala, Ssekabaka Dawudi Chwa ennyumba ye yagituuma Kiryo Kyembi, era bw'atyo ne Ssekabaka Muteesa omubereberye ennyumba gye yasooka okuzimba mu kitundu kino yagituuma Bujjabukula, era ennyumba eno yeri ku mugguukiriro nga waakayingira amasiro g'e Kasubi. Mu kiseera kino esulamu bakuumi ba lubiri ab'ennono nabo betugenda okuttaanyaako mu maaso awo. Nti bujja bukula kitegeeza n'ennyumba we kugambye nti ye yasookawo. Kabaka atuuma ennyumba ye erinnya lyonna ly'aba ayagadde. Buli kabaka yajjanga asiima n'atuuma ennyumba ye eŋŋoma n'omulongo we erinnya. Abamu bajjanga amannya g'abajjajjaabwe ne bagakomyawo. Oluvannyuma Ssekabaka Muteesa omubereberye yazimba ennyumba endala n'agituuma Muzibwazaalampanga, era ennyumba eno enjole ye mwe yaterekebwa ng'ajja omukono mu ngabo mu mwaka gwa 1894. Ekyenjawulo ekiri ku masiro g'e Kasubi bassekabaka bana be baterekebwamu okuli Ssekabaka Muteesa omubereberye, Ssekabaka Dawudi Chwa, Ssekabaka Daniel Mwanga Basammulekere ne Ssekabaka Frederick Walugembe Luwangula Muteesa owookubiri. Kasubi olubiri lwa Ssekabaka Muteesa Walugembe e Kasubi, newankubadde nti mwaterekebwamu mutabani we ne bazzukulu be, naye nga ekibuga kino kya Walugembe Muteesa. Abakuumi be nakugambyeko abasula mu nnyumba Bujjabukula kuliko Mulamba eyeddira embogo n'ensigo eyeddira obutiko. Ennyumba eno Bujjabukula eyawulwamu ebisenge ebbali n'ebbali. Wakati w'ennyumba eno waliwo ekkubo Kabaka abambejja n'abantu abalala mwe bayita okuyingira mu masiro. Omukuumi Nsigo ye mugazi w'ennyumba za Kabaka ez'omunda okuli Muzibwazaalampanga n'endala, ate Mulamba aggala miryango gya Bbugwe. Nsigo ye mugazi w'ennyumba za Kabaka munda eno. Kati Nsigo yaggala era yaggula Muzibwazaalampanga, yaggala abazaana era yabaggula ababeera mu Muzibwazaalampanga. Kati Mulamba akwasaganya geeti z'ebweru, ate Mulamba ono n'ekirala erinnya eryo mu budde buli mu biseera eby'emabega bakabaka baggibwangako akaba. Akaba ako nga ke batereka mu masiro ke kabeerangamu, naye Muteesa ye yajjawo empisa eyo.
Muteesa omubereberye, era ye n'agamba bamuterekanga nga mulamba. Ensonga lwaki nti ne ku lubiri lwe oba ku masiro ge osangawo mulamba. Mulamba oyo alaga nti kabaka waawo yaterekebwawo mulamba, so nga abalala baterekebwanga nga baggiddwako obuba. Era Ssekabaka Muteesa yali yagunjaawo enkola ey'okunoonya emibiri gy'abajjajjaabe n'agizzaako obuba obwo n'abatereka nga balamba. Buli kabaka abeera n'omulongo we, ekyo kya nnono. Abamanyi obulungi enkola y'okwalula abaana, ekyo ky'abakopi. Ekigambo abakopi kiva mu kukoppa, olwo ne bayitibwa abakopi. Temunyiga bannange, kale katugende mu maaso. Abalangira bo okwalula kwabwe kubeera kusiba balongo, era Ssekabaka Muteesa omubereberye omulongo we yayitibwanga Bakumba na Mulamu. Abalongo bano omukyala abakuuma bamuyita Nassaza. Katikkiro w'amasiro g'e Kasubi David Nkalubo obwedda atutembeeta atunnyonnyodde amakulu g'erinnya Nassaza. Era ennyumba eri gy'olaba amabaati ga guliini mwe muli omulongo wa Ssekabaka Muteesa gwe bayita Bakumba oba gwe yatuuma Bakumba na Mulamu. Omukyala amukwasaganya oba amukuuma ayitibwa Nassaza kuba ye jjajja. Abalongo abo bakuumibwa bajjajja. Amasiro galina omulyango gwe bayita Kiryango Kibi. Geeti eno eyitibwa Kiryango Kibi. Kiryango Kibi oyo tumuyisaamu bantu baseeredde bwe baba Bambejja n'Abalangira nga tubaleeta obbatereka mu masiro g'e Kasubi, tubayisa mu mulyango ogwo. Era omulyango ogwo Omulangira, Omumbejja n'alinnya Kabaka tebakkirizibwa kuyita mu mulyango ogwo, nga balamu tebayita mu mulyango ogwo. Tubayisa wano mu bujja bugula. Mu kitundu kyaffe ekiddako lindirira amannya g'abazaana 94 aba Ssekabaka Muteesa omubereberye n'obuvunaanyizibwa bwabwe. N'enkya mu kyo Richard Mwanje, BBS Terefayina.